rukuya entuufu erina obukwakkulizo bumeka? 3. Akakwakulizo akasooka rukuya entuufu omuntu byasoma birina okuba nga aya za Qur'an. Bwebanga ebigambo byasoma nga si aya za Qur'an biteekwa okuba nga akokubiri ng'ali kusoma mannya ga Allah amatuufu agaliko bwino. Mannya gaani? Ga Allah nga gaali kusoma n'ebitendo bye ebituufu, ono naye abeera rukuya. Ntasobola okubeerawo ng'ali kusoma rukuya naye ng'aliko Allah Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, oyo naye mutuufu kubanga aba asoma mannya gaani? Ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akokusatu, bw'abanga tasomye Qur'ani, tasomye mannya ga Allah oba bitendo bye, alina okuba nga ali kukozesa edduwa ezo nabbi ziyakola ki? Ziyayigiriza sallallahu alaihi wasallam. Duwa zokka nabbi ziyayigiriza. Era bw'aba akutta akatabo ba Hisnul Muslim nga kaali kusomamu omuli edduwa entuufu ez'omubaka, oyo aba talina buki? Naye oli kasita ayogera byayogera ku mulwadde nga byobukana n'ekimu ku ebyo ebintu ebimeka, oyo abeera mushiriku. Aba agatta kwani? Mwenna mbagasse ndowooza. Oyo abeera muki? Kubanga bw'agabanga tali kusoma mannya ga Allah, bakitegeeza nti ali kukowoola mannya g'amajinni. Ate buli lw'okowoola amannya g'amajinni obeera ogayita, ayinza kugamanyi nti oli mukozi waago, tegasobola kukukolera okuggyako ng'otuukiriza bye gakola ki? Ate bye gaagala, bye gakusaba, bye gakutuma kuba kugatta kwani? Kakati omuntu akolagana n'amajinni nga gasoma gayita, gakola ki? Oyo abeera mushiriku, tekuli kubuuza. Buli yenna asoma rukuya ng'akozesa amajinni, oyo abeera muki? Ndowooza kitegerekese. Kati bwe mwetegereze buli asoma amakinga sure nti asoma Qur'an, bw'obanga ali kusoma mu mutwe nga byasoma gwe tobitegera, tolina musango kuba musango. Naye kasoma gati asoma Qur'an nti ye asome Qur'an yokka, ate nga tagiwunzise takoze eki. Qur'an eya rukuya tebawandiika mpandiike, kutandika kuwandiika wabula gisome buki? Busomi. Oba osomera ku mazzi oba omuntu omusomera direct. Ekiri wabweru w'ebyo ebisatu oyo abeera mushiriku. Buli kasita adda mu birala kwowoola mannya g'amajinni, ati kakati genda oleete kino, genda oleete kiri, oyo abeera muki? Ekyo ekigambo ekigatta. Na alaikum salaam wa rahmatullah. Ati byebyo bye ngambye tuma. Musomi wa rukuya tatuma ate birala. Kati abada atakutuma ki? Genda oleete enjiibwa, genda oleete kino, genda oleete endiga. Ni bw'aba akuwadde eddagala awo, bw'aba alesibulesi eddagala nga kunywa biki tekuli bukwakkulizo, fine. Naye ni bw'akuwa obuwa eddagala n'ateekako akalombolombo, oyo abeera mushiriku. Kasita kubaako akakwakkulizo, eyo ebeera shiriki. Togendayo. Naam. Alaikum salaam. Akusiiba kw'omwezi gwa Ramadani teweeruma lulimi mwana waffe, buli lunaku luba n'enniya yaalwo. Kiddamu okusiiba omwezi gwa Ramadani buli lunaku luba naki? N'enniya yaalwo. Buli lunaku olina okujjuza enniya ey'olunaku. Wali wajjuza ey'omwezi fine, naye buli lunaku kati okusiiba okwenkya tokujjuza kati enniya. Naye ekiro kasita osiibulukuka ekiro olina okujjuza enniya nti enkya ngenda kukola ki? N'ogeza oyingira mu lunaku lw'enkya emambya n'esala ng'obayo tolina nniya esiiba, okusiiba kukufu. Kuba kitegeeza nti ogenda kusiibako kitundu kya lunaku. Enjuba emambya evuddeyo, enjuba evuddeyo, kakati gwe oli kujjuza enniya ng'enjuba ekoze eki? Kuba kitegeeza nti okusiiba kw'osiiba ekitundu kyaki? W'ojjuliza enniya okusiiba kwe kukola ki? Bwe kutandikira era okubalira kati okusiiba ekitundu ky'olunaku tekiriiyo mu Busiraamu. Ndowooza ntegerekese mwaganda wange. Oba kisaba kitegerekese? Nkulaba kiki ky'otategedde?
ekyati kyendi kugamba ekyo kyenyini ekyo kyekugambye konsi wadde wanjuza enniya y'omwezi naye enkeera olina okujjuza enniya ekyo kyekyo nabbi kyagamba man lam yubayit siyam fala siyama lahu oba okitegedde bw'oba tokitegedde kikkirize kubanga waliwo enjawulo wakati w'okukkiriza n'okukola ki n'okuba nti totegedde naye kikole ki kikkirize era okiteeke mu nkola ojja kitegeera nga oluvannyuma inshallah buli lunaku luba n'enniya yaalwo ate enniya ebeera ku mutima era buli yenna abadde takikola tandika kati okukikola ki ositike okulya ddaako ojjuze enniya nti enkya ngenda kukola ki olwa bagaana omuntu abadde tiyajjuza nniya nga manye nti enkya ngenda kutambula sigenda kusiiba kubanga ngenda mu lugendo lwawa talina buzibu kubanga obusiraamu bumuta omutambuza okubeera nga akola ki kati bwebukitya ku makya mambi ensazi amazira okusala subuhi oba saawa 2 awo za ku makya olugendo lusazibwamu oyebagamba nti tasobola kusiiba newakubadde nga taali naye tasobola kukola ki kubanga eniya tiyakoze eki yase niya yajjuza yakutambula nakulya kakati ate ogijjuza otya emisana nti ate kati kansiibe kakati ate oli atali mutambuze obadde ogamba otya musiraamu alaikum salaam wa rahmatullah enniya kyeki enniya abamanyi baginyongera mirundi ebiri naye nga wano nabbi kyayagala kubanga bafukaha bagamba nti ekiyitibwa enniya tamyiz al ibadat ba'duha an ba'd kubeera kwawula ibaada zino zokka na zokka enniya yeyakola ki yeyawula kati tusadde eswala ya dhuhuri ekijja okwawula eswala ya dhuhuri ku ya asiri ejja kuba ki kati okusiiba olunaku lwaleero lubadde lwakumeka si lwakuna olusiibyo olwo luba lugenze ekijja okwawula okusiiba kw'olunaku lwaleero n'olwenkya olwokutaano ejja kubeera ki kati eyo enniya eyawula wakati waki wa ibaada ate neyawula wakati wa ibaada n'ebintu byetukola ebyakiyagala ebya bulijjo enniya eyawula wakati w'okunaaba okwa janaba n'okunaaba okwegobako ebbugumu oba ntegerekeka okunaaba okwegobako ebbugumu si tteeka naye ate okunaaba okwa janaba kiki teeka era kakakkuliza katuusa eswalayo kati ekyawula kiki niya era abanyi batuuka okugamba nti omuntu anaaba obunaabi janaba nga n'enniya yakwejjako bbugumu bw'ogenza owulira ebbugumu naye ate ng'olina ki n'oyeyiwako amazzi olw'okwejjako ebbugumu nga temulimu nniya yakutukula bufu mu janaba oba okyalina janaba paka lw'oteekamu enniya ti kati ndi kunaaba kutukula kuva mu ki enniya nsonga nkulu nnyo tetugigayalirira alaikum salaam nedda taba mushiriku naye bw'obeera nga ayatul kursi yakapatula k'osiika otimbye kwegamba birowoozo byo nga biri kwako era keweesigamiddeko ekyo ate si kirungi oba ntegereka bulungi Qur'ani tugisoma naye tetugyesigamirako twesigamira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala tulaba nti abamanyi abatuufu manyanga n'abakkiriza abatuufu tebatimbatimba bintu ebyo era nti abamanyi bayawukana abalala bagamba nti kikkiriza abalala nti kikola ki kutimba Qur'ani kubanga tutya nti omuntu ajja kwesigamira okwegyo aleme kwesigamira kwani nolwekyo bw'ogitimba motoka wawa kasitoba ng'ogitimbye n'enniya y'okwesigako nti kino bwe kinvaako sijja kufuna mirembe nebanga iriziyo ekyo tekiba kirungi ono naye kabuuzeeku alaikum salaam ababasaasa nga bashiriku shiriku zaabwe nga bwe nnyonnyodde naye nga imaamu ng'omuzikiti yagwezimbira kuba gye bali abo nabo nga yeyezimbira omuzikiti gwe
oyo mugumulekere oyo mukole ki mugumulekere bwaba mushiriku ng'akolagana amajini akola abantu asalira shayatini ogwo muzikiti mugumulekere bwabanga gugwe yagwezimbira era nabanga ye imaamu tateekawo imaamu mulala muna tawhidi yalina okukola ki ogwo nga mugumulekera nga mugenda musaalira mu kiwempe atlist oba wansi w'omuti abantegerekeze bwabanga mwamuteekawo buteeso mumugyewo bwabanga si yaziba omuzikiti basiraamu mwezimbira omuzikiti gwamubwenda ki oyo nga mumugjawo tasaana kubeera imaamu oyo swala ze nfu ate katanda kakati omuntu asobola okujja no n'omudaali emimbali n'omudaali kuba oyo tewali njawulo oyo wa mudaali tewali njawulo ate newe omudaali amusinga nako tayib alaikum salaam sound sisegedde naye kayogira olinda ku katono eddoboozi eriva mu amplifier bwe eddoboozi eriva mu amplifier sikutegedde nzi butuufu mwolwa mutegedde lindaku katono kuba motoka masimu bagikumunkubira naamu alaikum salaamu warahmatullah